Inside Story Uganda. Real source of political updates. Eri abamu ku bawagizi ba National Unity Platform ekintu ekivumiriddwa ennyo bannabyabufuzi ab'enjawulo olabye ne Minisita Norbert Mao ng'aga nti ekyo tekyabadde kya buntu, but ani avunaanyizibwa ku mbeera eno, era tubuuza nti bw'otunuulira obukubagano buno busobola kubeera nga bumalibwawo butya nga tusigazza ennaku mbale zokka okuyingira akalulu ka bonna. Well, okwanukula ebibuuzo bino n'ebirala mu studios twegaddwako ayogerera amyuka omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omukulu Paul Bukenya asaba tukwaniriza. Tulina Charles Omusha Barometer bwe tuba wano buli lunaku bwe ruti tukwaniriza. Mwami Fred Nyanzi Sentamu ayagala kifo kya mubaka wa Parliament owa Kawempe South ate nga yakulira ensonga z'ebweru mu kibiina ekya National Unity Platform. Tulina Honorable Muwadda Nkunyingi mubaka wa Parliament owa Kyaddondo East munnamateeka atava mu kibiina ekya NUP. Tulina Honorable Emmanuel Lumala Dombo ng'ono ayogera kibiina ekya National Resistance Movement oba NRM ekiri mu buyinza, kw'ossa ne Kano Chris Magezi ono akola ng'omwogezi w'eggye ly'eggwanga. Well, njagala tugende buterevu nnyo ku nsonga. Ndowooza ntandike ne Mwami Paul Bukenya ono amyuka omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda ku nsonga za Mathias Walukaga. Mwami Bukenya, kiki ekibaddewo ku Mwami Walukaga now that ekibiina kye bagamba nti decision gye mwakoze nkyamu era batwala mu kooti? Abatulaba abalungi mbalamusizza era neyanza omukisa okubeera ku puroguramu eno ne bananga bali ku pano mbalamusizza. Akakiiko k'ebyokulonda oluvannyuma lw'okusunsulamu ba candidates ku mitendera egy'enjawulo okuva ku president, member of parliament ne local government kyaddirirwa abantu abalina okwemulugunya okw'enjawulo okujja eri akakiiko k'ebyokulonda ng'amateeka bwe galagira. Twasunsulamu omugatte gwa candidates 8,300 mu 379 be ba candidates abasunsulwamu okuva ku president okutuuka ku kansala asembayo. Twafuna complaints eziwerera ddala 300 ze tuwuliriza nga beemulugunya abantu ab'enjawulo ne bava mu bibiina eby'enjawulo ku abo abaasunsulwamu. So tuzze tuzitunuulira nga tuziwuliriza okusinziira ku buvunaanyizibwa bwaffe ku mateeka obuvunaanyizibwa gatuwa ku mateeka agafuga ebyokulonda. Abantu bano ffe twabasunsulamu naye bwe tumala okusunsulamu empapula zifuuka za lujjudde, zigenda mu lujjudde waba waliwo alina kyagala okwemulugunya. Etteeka lyakiteekawo kiyamba okwongerako eriisa eddala. So tuzze tufulumya ensalawo ndoza ze mulabye mu bbanga eryo eriisewo n'olunaku lwaleero akakiiko kafulumiza ekiwandiiko ekitongole ne kiweebwa ba lawyer ba Mathias Walukaga wamu ne candidate yennyini n'abaleeta okwemulugunya ne returning officer Wakiso nga tulaga nti okunoonyeza kwaffe n'okuwuliriza enjuyi zombi byonna bye tukoze okwetegereza ebyaliwo ku lunaku olwo. Akawaayiro ako akokuna section 4 ya Parliamentary Elections Act subsection 1 C teyatuukirizibwa, n'olwekyo ne tuzza ku budget tubayeta set aside oba okusazaamu okusalawo kwa returning officer okusunsulamu candidate. Tumutegeezezza kyekyo mpozi n'endala decisions era ezifulumye n'ezikyafuluma kubanga waliwo endala ezikyajja. Tukikoleddwa okusinziira mu buyinza bw'akakiiko k'ebyokulonda n'ensonga nga bwe zireeteddwa nga bumanyi mateeka ebireetebwa obwino n'obujulizi, truth and evidence, n'engeri ensonga gyewuliziddwamu yasaliddwawo bwetyo era tutegeezezza abakwatibwako. Mu kusunsula wano bwe mwali musunsula nga akakiiko k'ebyokulonda, because era mmwe mwamusunsula nti atuukiriza ebisaanyizo byonna okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Parliament ekyo, era nga bwe mukoze n'ebbanga lyonna ku ba candidates abalala, temuyina busobozi ng'akakiiko mu kusunsula wano okulaba nti abantu batuukiriza byonna ebyetaagisa?
waawo ebintu ebireetebwa byekkennezebwa bulungi ne tubitunuulira naye tawe tumala okusunsulamu bifuuka bikomawo mu public okuyamba abaganda baffe abaakola amateeka ago bakikola mu ngeri nti oyongerako n'eriisa eddala wayinza okubaawo kyotolabye era nga bw'omanyi bulijjo ne mu mbeera endala z'obulamu bwaffe bwa bulijjo omaliriza emisoso gyonna ne mutuuka ew'omubuulizi ne babuuza oba waliwo alina ekibaziyiza okugattibwa naye ng'ate buli kimu kyaggwa dda buli kimu kyonna so mu ngeri y'emu abantu baweebwa omukisa singa wabaawo alina okwemulugunya kwonna oba ekiyinza okuziyiza omuntu oyo ogenda mu maaso nga candidate okukikola tutimba files zino okumala wakati w'ennaku 6 n'ennaku 10 okusinziira ku mateeka ndowooza kyekino ensonga lwaki tulabye nti ku bantu be twasunsulamu bonna abasukka mu 8,813 twafunayo abantu ab'enjawulo abajja ate nga mwe mulina abo abagamba saasunsulwamu ate nga nali nina ebisaanizo so ensonga ezo zizze zisalibwawo mu ngeri z'enjawulo omu n'addizibwako n'ateekebwako ntola ne wagaba waliwo ensobi eyakolebwa tugitereeze kati ate awalala ne wabaawo okugamba nti ono teyasunsulwamu naye yali asaanidde ndowooza embeera eyo bwetyo sigala nga yabuvunaanyizibwa kubanga electoral commission evunaanyizibwa ku nsonga eyo tutuddeko ku specifics eza case ya honorable rather mwami Walukagga kiki kyennyini ekimugisiza mu lwokaano wewaawo twawadde mu mpandiika eyo twalaze ensonga ku twasenzidde of course tussaamu ekitiibwa enjuyi zonna nga mwe muli ne candidate yaweereddwa notice eno era sikkirizibwa actually nakugenda buziba mu nsonga eyo okuggyako okulaga nti teyatuukiriza section eya bwekyazuuliddwa okunoonyereza okuwuliriza enjuyi zombi okuddamu okwetegereza nekizuulibwa nti no obuyigiriza obwaliko bw'essalira tebwatuukirizibwa okusinziira ku section 4 so yeyo ensonga yokka okutwaliza wamu era bwentyo bwenyinza ogiwumbawumba. Honorable Muwada, yes, ndabye omusaamuzi w'ekibiina kyo mwami Lubongoya nga aga nti kati kiddako kugenda mu high court oba mu kooti enkulu lwaki nga munnamateeka why do you think this is the best you need to do as a party mu mbeera eno? Well, bannayuganda mbalamusiza mwenna ate bakama bange abantu b'ekyaddondo Kyaddondo East miruka gyaffe omwenda ab'ekiteezi Masoli Wampeewo Gayaza Bulamu Katadde Kabubbu Watuba mbalamusizaako ak'enjawulo era nnyongera okubasaba obuwagizi bwammwe ku bubaka bwa Parliament. Bwe nkomawo ku bigenda mu maaso mu ggwanga nga sinabakona ku ekyo nsooka okusaasira bannayuganda mbadde ndaba wano nga pulezidenti wange President Kyagulanyi Ssentamu atubikira ng'eggwanga nti omu ku bavubuka bannayuganda Joshua Otim eyakubwa emiggo emabegako awo eggulu pulezidenti we yali agenda okukola kampeyini ye President Kyagulanyi eggulu afudde. Abasirikale bamukuba emiggo abadde afuna bujjanjabi kati naye afudde. President Kyagulanyi abikidde eggwanga n'ensi yonna kyannaku yagadde nsooka okulaga nekino kikulu kubanga ono munnansi munnayuganda eyandibaddewo ng'atuwulira ng'atulaba. Kyakusatu enkola y'akakiiko ak'ebyokulonda saagala gitunuuliza nnyo candidate omu Walukagga wabula njatumya bakandidate b'NUP bonna okutwalira awamu nti gufuuse muze ogw'akakiiko k'ebyokulonda okunoonya buli mwaganya gwonna gwe kasobola okukozesa ekisooka kakalubiriza nomination okuva ddala ku nominating aba candidate ku mitendera gyonna bwe twatandika n'akalulu k'abavubuka oba special interest groups omuli abavubuka abakyala bakandidate bangi ab'NUP abalemesebwa okunominatinga naye nga bino byonna ligimu ebikolwa yabikola ng'eyitira mu kakiiko ka byakulonda bwe tutuusa okuba nti banominatinga ku mitendera egy'enjawulo including parliament bakandidate bangi
abalemesebwa era abakalubirizibwa okunominatinga nina gwe nalaba ku TV kuno nga ayimiridde ku gate kuva ku makya nga bamusibidde wabweru ebyo akakiiko tekagala bikoonako kati n'oluvannyuma lwa nomination tekyewuunyisa kuffe abatunula ewala okulaba nti akakiiko kapapirira awamu n'okutawa nsonga nambulukufu kubanga Bukenya bwagamba nti tasobola byogerako mbungi ne mu bbaluwa ye tebiriimu siga nti ne mu bbaluwa gye bawandise tebikola ki tebiriimu oyinza n'okwekanga nga byabakama bamuletera ebbaluwa nti sayininga eyo ono tetumukola ki tetumwagalayo whereas abantu balina right okukola claim zaabwe ne petitions n'akakiiko kasuubira okwetegereza nene bw'otunula ne ku judgment ze bakakolawo kuba mbadde ntunulira debate mu social media ne mu mainstream media nga bagamba nti ow'NRM Jeno yalina empapula nga yagamba yagenda nakola mukyaka wa wiiki oba myezi yo Paulo ne bakamayi bagamba nti oyo yakola ki yasoma nnyo kati ono yasoma n'afuna n'empapula okuva mu bitongole ebimanyikiddwa kuba nalabyeko bye mbadde ndaba at a distance nti kuba balooya balina details zaabyo nti essaawa eno Walukaga ali ku degree ng'omuntu empapula ze yazitwalayo yafuna equivalence za National Council for Education abadde asoma ng'ali ku degree kyendowooza nti kyempulidde boogerako nti n'ebbaluwa gy'asomera ne gye baazimwera bonna bawandikira akakiiko kaki ak'ebyokulonda kakati okwekenneenya akakiiko kakozesezza kwe twagala atunnyonnyole kubanga okusinziira ku NUP ne candidate buli kisanyiza akikola ki akiina bw'otunuulira ebbaluwa eyo gy'oyogerako ey'akakiiko ebyokulonda bwebadde bamaliriza wansi awo bagee nti candidate Walukaga Bathias lacked the requisite minimum formal qualifications for the elective office of Member of Parliament as stipulated under Section 4(1)(c) of the Parliamentary Elections Act. Evaluating its evaluation. Nkugambye Bukenya alina kudana atunnyonnyole ye ku evaluation gy'alina akoze atya oba atya. Two, ku standards ki kwe baalulingira candidate w'NRM ow'Essembabule ne standards ki kwe baalulingidde candidate w'NUP. Of course bwe naye Secretary General waffe alaze nti bakandidate baffe so omusi babiri abafuuse ba victim ba akakiiko k'ebyokulonda akafuuse partisan kakola nga kibiina kyaki kya byabufuzi. So nze ndowooza concern ye party yaffe ngaati bagenda mu kooti as a former legislator what do you make oyogera ki ku nsonga ya mwami Walukaga? Sebo omanyi ensonga ino erimu ebintu bibiri. Mbadde nzija mu mmotoka ne mukwano gwange mu Kiga n'anyumiza olugero lw'Abakiga naye simanyi oba n'alutereeza nga bw'alwogedde. Agambye nti oranyampisa ekiniga oba okola otya tisinga onyampisa obusungu. Ekigambo ekyo tekiwulika bulungi. Kye ekigambo kiri. Singa okikozesa n'obusungu omaliriza abantu bakitegedde Honorable Dombo. Mu kifo ky'okuwunyiriza bw'oyagadde osigala gw'owunya ogenze mu bantu. Kubanga National Unity Platform yalina looyo omutendeke eyasoma n'amalako ebitabo ng'akola emirimu ne bamuggisaayo obusungu kati bo be bakaaba aba National Unity Platform. Olugero oli bw'abadde alunnyonnyola naye ensonga eno eyagala okwetegerezebwa. Sebo nange nagenda mu university nga nkoze mature entrance. Okay. Ate nga ne haya nagiyita. Mature entrance bagiteekawo ng'ekkubo eryokubiri eriyamba omuntu ayagala okuyingira mu university nga tasobodde kuyita mu direct entry. Kakati mature entrance efuuka certificate. Eyasini y'omukaaga. Eyasini y'omukaaga. Era ne bagamba National Council of Education nti yawa equivalent nayo yeetaaga kunoonyerezebwako etandika etya.
kubanga eno bagiyise mature entrance. Mature entrance eno ekola buli mu university. It's an aptitude test. Buli university is it a standardized exam? Debate eno mbadde neewuunya kubanga ze nafukola higher nenfuna B mu economics nenfuna D mu geography nenfuna O mu literature nga max zintwala mu university naye tebantwala kubanga university twalineemu ey'e Makerere naye kugenda e Makerere newakubadde bye byaliwo ebya higher ate agenda nentuula mature entrance ezikiriza okuteekawo muwattwa ogusobozesa okuyingira muki mu university kakati ate bajja kwetinga ne baga nti yenkanana eri ng'etandika etya kale ensonga eyo zineewuunya baganda bange bano bwe mulekawo musomi ne mugenda ku bataasoma nga bwe bagamba nti obutasoma buluma bukulu bino bye bivaamu naye nga those two things must be investigated kubanga bwe bagambye nti National Council of Higher Education yakola yaikwetinga negamba nti byenkanankana nandyagadde Parliament we naaba etudde nabwe bayite ebanyonyole bweba egeraageranya epimi esinzira ku ki kubanga mu mateeka gagamba nze nabeera mu Parliament ka information katono maybe okuyambako awo Honorable Dombo mu kiwandiiko ky'akakiiko k'ebyokulonda kalina omusango wano gwe kakwotinze ngaga nti the commission cognizant of the decision of the Supreme Court in the case of Gole Nicholas Davis versus Lord Chiriapao election petition number 19 of 2007 further observed that a certificate of National Council for Higher Education is not a qualification by itself and it cannot give the life to an invalid or expired qualification. Kakati ebintu ebyo bibeeramu okusala kwa kooti nandisabye baganda bange bano bagiddeyo beetereze era batereze mu ngeri gye basunsulamu bakandidates baabwe kijja kubayamba nnyo mu biseera ebijja okusinga bino bye bajja okupalaapalanya nga bagezaako okuwuddiisa abantu abawuliriza so nga ate emitendera girambikiddwa bulungi bagimanyi ate nabo bamanyi tikyeboogera si kituufu. Lwaki confusion eno weeri like lwaki ekintu kirowooza nti kyalibadde kyangu kyakutegeera kitaddewo embeera bweti certificate oba certificate eva mu bigezo bya mature entry equivalent ya senior 6 oba advanced level yogerwako mu ssemateeka mpulukulu katonda amaanyi katonda wakisa kati tewaliwo confusion ekiriwo obuyayi kitulwana nakyo just buyayi bwe twali mu CA ku debate eyo because I remember very well twali tulwanyisa ki kitwali tulwanyisa nti agenda kubeera mu kukola amateeka mu parliament ejja abe nga asobola kugoberera debate that's one. Two, mulina capacity egoberera because we are debating laws. Ekyokubiri kugoberera naye nga atotegeera ekyokubiri ng'osobola kuteesa because si buli omuntu ajja kuteesa but you can follow debate and then decide when they put the question bwe bagamba nti kati kale tusalewo aye onaasalawo batategedde then so those are the three elements: to debate, to follow, and to decide. Now judgment ya Constituent Assembly yali nti okukola kino awansi nnyo the most minimum obenga omaze higher. So what was our higher? P1, P7. Senior 1, Senior 4. Siya mwita O level. Then Senior 5, Senior 6. Minimum. Kakati bw'obanga oli mu Uganda ng'olina diploma tosobola kufuna diploma nga tolina A level. Mpozi obuyayi obuze kati but ebiseera ebyo ffe twasomera nga tosobola kufuna diploma nga tomaze eki
nga tombaze of course O level naye yali ina equivalent yayo grade 1 ma grade 2 byaba teachers ebyo nga bo bimanyi o degree nga toyina bosobola genda makerero ofune degree nga toyise A level. So that was the result of the issue. Now the question is, bwobanga wasomera outside Uganda oyina degree from USA naye nga degree oyina degree from Oxford University naye nga degree. So what do we do? Okay, National Council for Higher Education, because yesalawo contents ezikola A level gyeyita syllabus o yesalawo content university ezisomesa bw'oba ogenda kusoma kale kakuteeka mbyomanyi history at A level paper 1 European history paper 1 erimuki African history biki ebirimu, what are the elements, which elements are in economics. Kuka National Council of Higher Education yebawa kiwandiise syllabus wano mu aba social media mubita content now kakati kyeyina okutunulamu erabe walukaga kiwandiiko kyoyina bino mu ebiri. Now cut the debate where the Electoral Commission is, but nga tona agenda ku ekyo mpulidde MP Honorable Mwada ng'agamba nti Electoral Commission kuba ina lwekukyekubiira kakati jo Senyonyi yasaba constituency taliiwo ne mwabera constituency gyosabye teriiwo. There is no Nakawa West, there is Nakawa Division West. Electoral Commission yamukkiriza but there was ground to say no, kyewasaba kifu, therefore go. Bwebanga badde ina kyekubira and it would have solved a very big problem. So in other words, kwekyo Electoral Commission ebadde nga terina kyekubira, but now ina kyekubira. But in this case, instant case, document ono gyalina gyoyita test, because the test cannot be a qualification. This was a test. Bw'ogenda ku university ne batandika okusomesa osobola kubigoberera. Mature entry. Mature age entry is different. Mature age entry is a terminal. Edyokuba eri kuyingiza. But here the university yagala kukkiriza oyige degree. Naye gamba obwongo bwo, can you follow lecturer byasomesa ne bakukozesa aptitude test. Okay. It's a test. So test eyo yagiyita certificate ya test egamba it expires. Eine komo Expires. Do you know expired medicine? Egwako. Do you know expired medicine? Yes. Expired medicine. Yes. Is expired medicine? No. Kakati wabanga obadde oyina ekiwandiiko naye ne bagamba naye ekiwandiiko kye tukuwadde tekikuyingiza mu university endala. But ne university eno oyina okwanguwa, because chances wetukusanze kati ng'ebintu obitegeera, we never know, within 2 years oyinza okuba musiru. In other words, this document eraga you can expire and become extremely very silly. Product joyagala mu parliament. We shouldn't even be having this debate. Thank you. That you want to have somebody ali mu parliament nga tategera kigenda maaso in parliament to make laws for banking, good governance. Thank you. Serious. Motu wa watu Chairman Nyanzi. Yes, candidate wamwe ajidwa mu lukano. Yes, what do you make of that? You see, ekisooka nja kwebaza mukulu Mwadda Nkunyingi ku lw'ekibiina nnyonnyodde era twasaze okugenda mu kooti. Ne bino byonna ebintu biri orchestrated, biri planning, you know. Electoral Commission erimu abakenkufu, abayivu ba Kenya n'abantu bonna abali basobola okuscrutinizinga n'okukebera empapula zaabwe bukagga ab initio nga tebannabagenda mu maaso namu nominatinga. Ne bamunominatinga kati bageera akaseera kano nga violence egenze waggulu, they are now diverting us. Balaba omusajja alina obuwagizi mu constituency ye bamugjayo, abantu obwongo babudiverting babujje ku bino tudde mu kudiscussinga ensonga eyo. Badde nkusaba ensonga eyo yagenze mu kooti, tukyawakanya okujja mu Walukaga Morris tugende ku nsonga enkulu eziri wano ezituuziza wano omusajja w'ebibomboolo ono okuba nti bakuba abantu baffe. This is a diversion. Temunabagenda mu kooti wabula mugenda kugenda mu kooti. Whatever it is, so, what we say is what we do. So bamwami bu Kenya babayina kakasi babawalana kubanga kakati abalopeddwa bangi lwaki balemedde ku Walukaga oyo ne Lwashande n'abantu abafaananako bwe batyo.
so gomba tugamba tuselectinga abantu ne basinga ebizibu eyo bitirivu so nze ndowooza nti eno diversion okutujja ku mulamwa ekintu kye tuliko nekyokukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino kati we now diverted tugenda mu dakika ziizo tudiscussing ensonga za constituency emu so nze ndowooza nti eyo ensonga nze njirabanga enteeketeeke n'ebirala electoral commission byekyakola bakandidati baffe bingi nnyo okutujja ku mulamwa omunene constituency emu si kikulu gye muli kikulu nnyo gye tuli naye ekintu kino electoral commission yanominatinga honorable Walukagga n'abeera mu race akaseera katono tebalina busobozi bukebera mpapula ze okutuusa olwaliwo nga bamugjeemu bino ebintu byonna muganda wange biba bipange kakati obwongo bipange nga nyabipanga electoral commission ekimanyi bulungi nnyo emugjeemu lwakigendera kya byabufuzi. This is politics. NUP baziteeka ku minzaani zaali ziwera ate yandibadde mu race muganda wange. Afande tugenda ku nsonga y'ebyakwerinda naye simanyi oba olina any comment ku bino. Good. Mwami Bukenya mu seconds 10 njagala responding ku bakulu bano tugende ku nsonga endala. Emitendera gye tuyitamu okuwuliriza okwemulugunya okuleeterwa gye tuli giri clear gimanyiddwa era tutwala obudde okuwuliriza enjuyi zonna n'okwetegereza bwino n'obujulizi ebiba bireeteddwa. Mufaaki ne bamwami Nyanzi. Akakiiko k'ebyokulonda lwakuba nti nze siri lwakuba nti kasokemalirize point eno. NUP abacandidates ba NUP abasunsulwamu bali mu lwokaano. Bacandidates ba NUP abaleeteddwako okwemulugunyizibwa tulina okuwuliriza. Tetusobola gaana kuwuliriza complaint ereeteddwa lwakubanga eri ku candidate gundi ne gundi tugiwuliriza. Era waliwo nga muganda wange bayogedde waliwo okusalawo okukoleddwa nga kuzizzaamu abantu abali batasunsuddwamu nga bakibiina kya NUP. Nze sirina mirembe kwogera nnyo ku bibiina. Abantu abo benjogedde emitwalo 8,300 bava mu bibiina 17. Tulina ebibiina 26 ku register yaffe. So okulonda kuno kulimu ebibiina byonna. Era okwemulugunya okuba kuleeteddwa kwe tukola nako. Akakiiko k'ebyokulonda si ke kaleeta okwemulugunya eri candidate. Wabula candidate waliwo ku petition yajja era ewuliziddwa n'esalibwawo bwetyo naye nga bawulidde baganda ffe basazeewo bakozese ate era eddembe lyabwe liwaabwe oba mu mateeka okuchallenginga okusalawo kw'akakiiko k'ebyokulonda. Ensonga lwaki naye nagambye nti mu kulungamizibwa kw'akakiiko n'obukugu bwe tuba tukoleramu emirimu mba sisobola kwogera nnyo obuzibu kugenda ku nsonga eyo okujjako kuwumbawumba kye twagaye nti ekisaanizo tekyatuukirizibwa era ensonga lwaki kyabadde set aside. Njagala very specific ku bibateereddwa ku akakiiko k'ebyokulonda abakulu bano bombiriri Honorable Muwadda ne Mwami Nyanzi nti muyina kyekubiira era bino bye mukola bigenderere. Akakiiko k'ebyokulonda tekalina kyekubiira singa kalina ekyekubirira abacandidates abasukka ne mu 100 bandibadde tebasunsulwamu ab'ekibiina ekimu bandibadde naye bw'olaba nga abakandidate basunsuddwamu ku mitendera gyonna egy'enjawulo local government parliamentary ne presidential akakiiko k'ebyokulonda kaba kamaze okukola omulimu gwako naye nga bwe twagaye nti bwe tusunsulamu candidate kiba tekikomyawo mateeka owabawo omuntu ayinza okujja n'agamba nti nedda ebipapula mukulu wange Romushana nsobola okukozesa example president wange nti mu mwaka ogwo waliwo olutalo n'ava ne ku ssomero ne bagenda mu kutunda emmwanyi teyatuula siniya akuna so omuntu akimanyi yakireeta so bwe tuba tumaze okusunsulamu wasigalawo omukisa ogwo ogwa kiri mu mateeka so ndowooza bwe kibanga kizze bwe kityo oba olina okulaba nterezezza ntya nsobole okugenda mu maaso n'ebirooto byange bigenderera. Honorable Muwadda alesemu ensonga ya General Rwashande nja kukusaba otule mu kamera mu nsonga eyo buli musango era nga bwe tumanyi buli petition etunulibwa nga bwebezze tosobola gamba nti eno kangikwate bwe nti kubanga waliwo n'eno mu mateeka ate muganda wange akimanyi bulungi mu mateeka
buli petition etunuuliddwa nga bwe yaleeteddwa era ekoleddwako nga bwe yaleeteddwa mu mateeka n'ensonga ezaleeteddwa n'obujulizi n'obwina aliwo n'ebirala bwe bityo. Kubanga Honorable Ssekikubo bwe yajja mu kakiiko k'ebyokulonda nga yeekubira enduulu okwemulugunyako yakuteeka ku biwandiiko na mikono. Okwemulugunya bw'oba otunuulidde nodda n'olungamya bulungi abantu baffe kubanga okwemulugunya kuli ku mikono gy'abawagizi. Petition kwe yeetoloolera emikono obuyigirize. Yes. So nja kukusaba bulire eggwanga mwami Bukenya okusinziira ku bye mumanyi ne bimusazeewo leero ng'akakiiko k'ebyokulonda. General Rwashanda alina ebiwandiiko byonna ebimukkiriza okwesimbawo ku bubaka bwa Parliament. Okusinziira ku byaleeteddwa ebyawoleza enjuyi zonna eziri mu nsonga eya mwami Emmanuel Rwashanda eyasaliddwawo era akakiiko kawadde decision yako ne kagicommunicatinga nga kayimirizaawo ekya returning officer kyeyakola okusunsulamu Emmanuel Rwashanda era ye communication gye twawaddeyo olunaku lwaleero. Meaning ebiwandiiko abirina ye decision electoral commission yatuukiriza ebisaanizo by'okusunsulwamu okusinziira ku engeri omusango guno oba gye kwatunuliddwamu bwina aliwo obujulizi obwaleeteddwa n'ensonga endala zonna. Yeah, but anyway, there was an issue I wanted to raise briefly. Because the Mukuru Nyanzi Yachirese, the commission and the returning officer, the two are different. Yes, the returning officer were commission, but here you are appealing to the commission. Yeah. Yes, so commission is so to choose a decision ya returning officer when you confirming. But Kucharo Washande, ekirungi kiri nti kooti eyina obuyinza obutunula mu decision za National Council of Higher Education. We have precedents. Ate akulira commission is a justice of the Court of Appeal. Naye yekka ne commission yanabadde ebuuza eno university oba college UPDF UP something eyaba Rwashanda etuulawa. Because you cannot ogwa UPDF ngaite nabakubaawo. No, there is a college bagamba yamuwa certificate says ye tuulawa what were the contents biwasoma. Electoral commission esobola okujja Rwashanda. That is the question. Naye akala ke twagala kenjagadde okugumiza manyono Bukenya atuuka n'ekintu ye bakimusulidde busulizi nga bamaze okukikola ki okikukusa okutunga. Bwe ndabye interview ya candidate Walukagga wadde siri prive ku documents naye ku byabadde astatinga kuba tetwasaliyo mu hearing naye ku byabadde annyonnyola eggwanga annyonnyodde ng'agamba nti ekisooka yatwala empapula nga ziri verified era ziri certified n'aswala mu kakiiko n'annyonnyola n'agamba nti n'ettendekero eryazimuwa neriwandiika ebbaluwa eri akakiiko kaki k'ebyokulonda n'egyasomera kati nabo ne bawandiika mu kakiiko kaki ak'ebyokulonda. Akakiiko k'ebyokulonda tekatunyonnyodde ku level ki ko wekengejingira bino ebitongole byegaana amabaluwa ago Walukagga gabadde ayogerako kubanga nandibadde ndowooza nti akakiiko k'ebyokulonda katuukirira institution zino nga Islamic University in Uganda, University Jasomera, National Council of Higher Education, but tulagenti bo position yaabwe yali eruwa kubanga candidate akulaze ndiye yagera nafuna le ebbaluwa okuva mu institutions ezo naziwa akakiiko kaki k'ebyokulonda kyobolaba waki aliwo okusoomozebwa kw'amaanyi Honorable Nkunyi kusinziira ki akakiiko Honorable Nkunyi njagala lindako njagala tuve ku nsonga but I also need to get some specific things okuva gy'oli nga munnamateeka bwe twogera ku aptitude test eno mwami Lwomukyana gyayogerako is it an equivalent ne senior 6 eyogerwako? Njagadde concentrating ku ruling nga bwebadde nawugambye ruling y'akakiiko k'ebyokulonda eno tebadde elabore tetunnyonnyola teraga evaluation ki ku buli kyogerwako kubanga candidate agiddwamu ye atuze olukunga lw'amawulire nannyonnyola naga nze nabawa kino ne kino kati nga byonna alaga nti biri validated nga njagala twagala kumuyiza akakiiko k'ebyokulonda buli document gyabadde ayogerako
step ki gye bakola The document expired. Mwami Kongo kubanga tebakikonyeeko Tugenda kati mukuumulamu. wano bagambye nga kugamba nti yasoma teyasoma Mwami Kongo ebyo byonna mboozi kala kakiiko k'ebyokulonda kibuuzo Mwami Kongo kali mu Thank you. diversion ate ludda Just one okanyigiriza question. ekibiina ng'endi Yes, ensonga. question. Yes. Electoral Commission ejjeeyo Mathias Lwagukagga esobola okujjayo Lwashande abantu bano balina independence emala okujja Lwashande Damu mwami Loza akakiiko k'ebyokulonda ekibuuzo ekyo bw'oba okibuuza akakiiko k'omulimu gwaffe si kujjayo bantu kuba kati alinga ambuuza nti omulimu gwaffe gwa kujjayo bantu mujjeyo gundi nedda abanuupu ffe twakusunsulamu bwana Nyanzi nawe bakujjeyo kubanga kati olinga ngamba nti naawe tusobola nedda lozaawo tuba tujjako bwana kuba Candidate awadde position Bwana ye ku biwandiiko Kongo. byabona. bwana Kongo ekiwandiiko kyaffe kirina ennyingo ekiwandiiko kyaffe kirina ennyingo ziwerera ddala 8 muganda wange kule kundeta mu mboozi kati lwakuba essaawa emu eyise wano nga ntudde babadde mu mboozi nzibu nnyo nga sola nakusulayo wadde ekigambo nendowooza n'okulowooza oba naze mu show nkyamu naye ndowooza ndi watuufu kati nkuwadde ove ku kyoyogero embeera ogambye ey'embooko naye yebimu ku nkola yaffe ab'ebyokwerinda si musawa y'akalulu nga kati naye ebiseera byonna the security services tuyina responsibility kulaba nti at all times buli omu ayina eddembe lye agenda n'emirimu gye mu maaso abasuubuzi abatambula abagenda okusoma abagenda mu malwaliro ne mu ssaawa zino abanoonya akalulu tunulako ku screen eko afande buli kimu laba emiggo gye mwakubye basajja bammwe nga bambadde uniform nga mukuba temutaliza muntu yenna gano majje ga Uganda goyogerera. Just look at that. Bino bw'obitunuulira already ndabye mwami Kyagulanyi nga ayita ku mukutu gwa X ngaga nti omu ku gwe mwatimpudde bwe mutyo n'okufa yafudde. So lwaki mukola ebikola bwe biti? kakati awo obeera oadressinga symptom olina okwebuuza ekyo kyava ku ki so that we address this ate tekiddamu okubeerawo kiva ku ki lwakuba ffe ab'ebyokwerinda aba poliisi n'aba UPDF tetuli bagoba ddalu nedda naye tulina omulimu era ndoza ekimu ku bannayuganda kye beenyumirizaamu lyeddembe mu ggwanga lino bw'oba oyagala ali wakanya kyetaaga otunulyemu abamu ku baniiba baffe ate abawerako mu Great Lakes wano ng'e Congo ng'e Southern Sudan Khartoum yaggwawo just 5 years ago it was a flourishing capital city Somalia Central Africa tukola omulimu muzibu nnyo naye oluusi okusiima kubeera kutono so ensonga zino zivaawa because that is the root cause. Ng'otubulya gye ziva is there therefore justification for you abamagye ekirala okutimpula abantu nga bwe tulabaawo mu butambyo ekirala kano was there justification for that? More than enough I could say. Weebuuze ba presidential candidates bali 8. It is only involving one presidential candidate and one campaign group. Why? These elections, like any other, waliwo electoral commission guidelines, waliwo security guidelines. Ekimu ku electoral commission guidelines and security guidelines egamba nti, for instance, on issues of procession okutambula tebikirizibwa okujjako ng'ocoordinatinze n'ab'ebyokwerinda. Tosobola agamba ntononya akalulu naye ogenda kusalawo major highway osalewo abasaabaze osalawo abagenda mu busuubuzi n'abagenda mu bintu bya bulijjo.
tosobola agamba nti gwe lwakuba okola campaign oyagala kugenda mu busy commercial street, busy shopping centers, market areas and other congested places. So, bano bamenya guidelines ki? So zibaze nga bamenya kuva campaign zitandika. Bacandidates balala bonna bagoberera these guidelines and they are simple guidelines. Ate bwozigoberera tekira kikujjako. Naye kye tuze tulaba kirabika nti NUP n'omukulembeze waayo they have adopted a certain strategy. They are defiance and confrontation with the security services. Ale twali tugirabyeko n'omukulembeze omu yateranga nnyo gikozesa. So kirabika NUP n'omukulembeze waayo they are trying to pick up the pieces. Naye bwe twebuuza abaabikozesaako emabega byabatuusaawa. That is a subject for debate. Kansooke malirize. Waliwo cases zonna eza defiance ne confrontation okuva ku side ya Mwami Kyagulanyi ne bane. Kakati ng'ekintu ekyeggulu okulabirako nga bwe kize kitambula ne bacandidates bonna including NUP, their party agents bajja in advance ne batuula ne district security committee and police. They agree on the venues ne bakkiriza wawe bagenda okuyita as they access the venues and the security forces deploy accordingly for the reason of gyenva okunyonyola nti waliyo n'abalala batali mu byobufuzi naye n'ebyabwe birina okukola ki kusigala nga bitambula. Naye kye tuze tulaba intake and it's on the record, you can verify n'abakulu abalala bali wano eggulu n'awalala wonna. These arrangements are discussed and agreed. Naye candidate waabwe amala okutuuka mu kitundu yaasalawo bino ebyateeseddwa ne bikizaganya n'abyokwerinda sigenda abigoberera. Twagambye tujja kuyita wano. Nedda nja kuyita wano. Mirundi mingi nnyo naddala mu kutandika nga ne campaign venues ze baali basecurinze nga tagendayo. Noesanga ng'enkunganya azitaddemu street, azitaddemu butale and other congested places. Ekiviiriddemu in Mbarara, in Iganga, even in Mukono, in Arua and even in Gulu. Amaduka gabiddwa, ba mobile money agents babiddwa. Baani abagabba? Bagamba balina ekintu kye bayita eggaali. Abantu abatali controlled banji bayita mu kitundu buli kye basanga basitula ne batwala. In Arua, for instance, 17 cyclists lost motorcycles mu kavuyo. Ba mobile money agents babbibwa n'ebirala sente masimu ensawo z'abakyala. Kati eyo maali y'Abannayuganda. Waliwo obukakafu obwo bwonna obwa bino byoyogera? Olimu n'amawulire n'abakulu bannange bano gye bali wano muyinza okubeera ku poliisi zonna ze njogeddeko. Walimu Abannayuganda baguddewo emisango. Omuntu bw'aba mumenyi w'amateeka nga muzi wa misango, lwaki mutwalira amateeka mu ngalo mmwe ababyokwerinda mutuuka okukuba abantu mwe bavunaana mwe musala omusango mwe muwa ekibonerezo? Lwaki temubakwata bukwasi? Because njagala otundire obutambi obwo bulungi. Waliwo ne kennalabika enja okusa producer wange abawe omuntu n'ava wansi n'agwa already ali ku ttaka wansi nga bw'olabaawo basajja bammwe ab'ebyokwerinda ne bamulinnyalinnya n'okumusamba nga bw'olabaawo. Lwaki temubakwata bukwasi ne mubavunaana kale bwe baba bamenyi b'amateeka? Kati ku ky'okukwata gye kiri era ndowooza poliisi ekutte bangi. Bangi bali mu komera. Tubira katambi ako beko nekyo ngamba fani. Look at that. So what justification kakati do you give for that? Kakati mbadde nnyonnyola bwe nti zino ze tulaba zino they are symptoms. But what is the problem? Bw'obeera aspiring national leader oyagala kujja kubeera mukulembeze, lwaki tobeera kyakulabirirako ku bawagizi bo nti bwe muba muteesezza ne mukkirizagana wawo okuyita nawawo okugenda n'okukuŋŋaana, lwaki ate otuuka ne weekyusakyusaamu? Ate there is even a background to that. Tuzze tuwulira
mu mirundi gya njawulo ng'omukulembeze wa NUP ng'agamba bannayuganda nti bano ab'amagye n'abapoliisi tubasobola tebamala. Ekyo kiba kitegeeza ki? Kiba kitegeeza nti oli mu kukoleza omuliro mu bantu so that they come and confront security services. Ndowooza mu ndowooza yaabwe bo balowooza nti then respond to my question. Kyekibakolera bano ge bamenyi b'amateeka fande bazzi ba misango, omuzi w'emisango bw'aguzza ab'ebyokulinda mukola ki? Kakati this was containing a situation, and by the way abo abantu boolaba ba civilian be bajja ne basanga a line of police and other security officials. Si police oba UPDF eyagenda we bali be bajja to confront, because it had been discussed wawe mugenda okuyita wawe mugenda okukungana. They had made blockages. Osanze omupolisi omusirikale wa UPDF n'abalala ne bakubuulira in very clear terms that there is no way through here, please iteeri. Gwe n'ogamba nedda nti ngenda kuyita wano era n'okituukiriza n'ojja n'olumba. Kati ku ab'okwerinda ku lunaku olwo balina emundu, balina tiyagasi, balina n'embooko. Kiki kye bandibadde bakozesa? Non-lethal and most effective. Bw'ogenda kulaba nti wadde embooko erabika bubi naye ono mpozi gwenda okuwulira nti waliwo omuntu ayafudde naye tetusobola kutegeera kiki kyeyafudde naye teri yafa, teri yamenyeka, but the situation was contained. But even after nga bamaze n'okubba amaduuka g'abantu mwamukuba emiggo eggulu era kati afudde. Ekyokubiri bakulaza akatambyawo nga ab'ebyokwerinda abasirikale abapoliisi n'abamagye bawalampye emmotoka bajjeyo omusajja bamusudde ku ttaka bamulinnyalinya. Byotunyonyola bye bitegeeza ekyo. Bamugye ku mmotoka waggulu gwakatambi gwokazannye ate otyokabuuzaako ebibuuzo gwokazannye bamugye bamutadde wansi bamulinnyalinya. Oyagala tugamba nti kati oyakoze eki? Kaakati muddemu tuzze tulaba these provocations and again unfortunately from this group be bagamba bamagye an alternative militant force nti tubasobola be bamobilizing. There are so many cases where police officers have been assaulted. And nze kyenvumirira naddala bannamawulire nti you have a responsibility kulaga bannayuganda what exactly is taking place so that they can make an informed nga balinnyirira omuntu wansi ku ttaka. Magezi ali wano yayogerera amagye atubuulire olwo olukusaba lugyebo olusotasota omuntu wansi kungu tovaayo. You were there. Nategedde nti naye emmotoka nze nabadde ku mmotoka eyo era nze nabadde omwana mumukubira ki? nsi tulina problem. Aboogezi b'amagye bye boogera wano byanjawulo n'ebiri mu field. Kulayija yajjanga nayogera ebigambo nga birala nnyo ku byabaddewo. Kati ne magezi nayazze wanayogera ebintu byanjawulo nnyo ku biki either alimba oba tamanyi kigenda wabaddewo akataminkazanyo. Nze nabadde ku mmotoka eyo. Omwana oyo yabadde ku mmotoka yaffe nga kwatambulira. Nga bw'omanyi tugenda kuwangula. Abasirikale ne bakemettererwa ne bawulira bubi ne bagoberera emmotoka yaffe. Twabadde tutuuse Nakawa Kulaale ne bajja ne balinnya emmotoka ng'empologoma balina ne bagirinnyako ne bamufuira pepper spray. Omunange yankutte ne basindika omwana abalanga bamusika n'agwa wansi ku ttaka n'afeintinga. Omusirikale omu najja n'amulinnyako n'amustepingako. Can you imagine? Ne bajja ne bamusamba embeera eyo kwegamba ekyo nga bakikola nga ne kamera weziri. Kati you can imagine nga tewali kamera, what happens? You see kungu ekintu kimu yatudde emabega nkuzeeko emabega. Nobert Mao yavaawo nnyo n'atandika okulaga ensi nga butekyalina buwagizi era n'agamba nti kampeyini zino zigenda kubeera very peaceful nga balowooza tetukyayina buwagizi bwe tugenda kufuna mu bantu.
eventually tatandika campaign zaffe tewaliwo violence campaign ezatandika mu eastern region ne northern region bagenda okulaba nga tufunye abantu bangi nnyo bannayuganda bonna nga babaddeyo tusupportinga bwe tutuuka ekawempe ekisinga okumalamu amaanyi nti you can never harmonize with these people temuyinza kukola program ne muteesa na security forces ne bagendera ku kyemuteeseza all these routes zino zonna omukulu zayogerako tuzikkiriziganyako bulungi nnyo ne batuuka wano mu field. Afande Magezi akugambye wano nti mmwe you confront security, you provoke security, mubakasukira amayinja. What do you expect them to do nga mumaze bakasukira amayinja nga bwe bagamba mumaze okubalaga nti tubasobola n'ebirala? Anti lwakwa tumpadde budde bwe tumala okufuna okweyungira abantu bannayuganda bonna ne batandika okubeera emabega waffe baasala amagezi okutandika okusala amaanyi ago ne bateekawo gurupu y'abavubuka ebise ebisinga wano bagita ghetto structure ne babateekayo babba t-shirts zaffe ojjukira emabega eri bazibambaza ne bajja abapoliisi amayinja jjukira abapoliisi abamu tebamanyi machination eyo yakoleddwa. So abakuba amayinja si baabwe be babakuba amayinja basobole okubaprovokinga bafune engeri gye batukwatira gasi kyekyali ekawempe. Honorable nkulaba oyagala kusetinga chairman ng'omuteekako ebigambo kankutereze mukawo kanaye kanku information lindako nange part time tuddeyo ku story y'amagezi magezi azemugerera amagye njakudda jjo chairman Nyanzi please I'll get back to you njakuwa information yotojagala nedda njakudda chairman Nyanzi chairman ampadde olukusa osema oba information he's talking atulaba ku barometer akasameme okozesa hashtag NBS barometer oberenga oyogera daffe kuzimu ku nsonga ezigera maaso wano nja kuba mpita mu comments zamwe later on the show njabasa batuwuliziganye bulungi Honorable Nkunyingi nja kusaba owandiikaawo nzijja nja kuwakaddeko onnyonnyole chairman Nyanzi maliriza nga nkutegeeza mukulu kungu ne bannayuganda batulaba nti it is very unfortunate nti ebintu amagye bye bajja ne boogera wano ku platforms zaffe byanjawulo ku byokola mu field tebalina evidence ya kintu kyonna kye batuteekako nti kikola. Processions kubanga processions are talking about tulabye processions mukoze yonna gye muyise which are actually contrary. There is no single route which are contrary to guidelines ez'akakiiko k'ebyokulonda ezabaweebwa bwe mba munoonya. No, there is no single route. Tutula ne ba returning officer n'abantu abatwala ebyokulonda mu kitundu ne tukiziganya ku route wetulina okuyita okwaccessinga laali bwe tugenda naye along the way ogenda okulaba nga batandisa okukuba abantu kati tebakomaawo ne kulaale kwennyini twali ekawempe ne kulaale kwennyini nga bafuiramu amazzi mu bantu agabalagala bwe tumaliriza laale nga tugenda awantu awalala kubanga badde bekwasa obudde ne bwe tuba tuva ku laale ogenda okulaba nga batandisa okukuba abantu tear gas n'ebintu ebifaananako bwe biti. Thank you. Mwami Paul Bukenya mmwe muvunaanyizibwa ku process eno yonna eyakalulu bino bigenda bitya mu maaso nga mutunula? Tuvunaanyizibwa ku process eyakalulu nga bw'ogambye era nga ekimu ku bye tukozesa tool okukakasa nti akalulu katambulira mu nteekateeka ey'amateeka kwe kufulumya okuluŋŋamya oba guidelines eziba zirina okugobererwa. Guidelines ezo ziraga bulungi engeri ki gye tulina okuba mu campaigns zino era nga ziteekebwa ne mu nkola they are enforced. Ziri mateeka guidelines ziri mateeka kubanga mu kiseera ekyokulonda amateeka g'eggwanga gasigalawo. Amateeka g'eggwanga gabeerawo. For example mwakugira processions waliwo etteeka erigaana processions? Twaluŋŋamya engeri ki candidate gy'alina okutambulamu esobozesa embeera endala eya bulijjo okugenda mu maaso kubanga akalulu tekajjaawo mbeera za mu community za bulijjo ng'ebiseera bye tubaddemu amasomero okukola ebibuuzo obutakolera nkuŋŋaana ku malwaliro
mu butale. So ebintu ebyo byonna bikolebwa kukakasa nti ode endala esigalawo na kino nga kigenda mu maaso. So okulungamya tekuyina kuba mu mateeka kubanga temwabagamba Mwami Bukenya nti bagende basanga abawagizi baabwe wali ku venue we bagenda okukuba olukuŋŋaana lwabwe and nze ndowooza nganze nti okulungamya kwammwe kwonna kwandibadde kugoberera amateeka. That's why I'm asking etteeka lyokka eryogera ku processions lyerya Poma neera nga nalyo bwetulya section eyokusatu ne section eyokuna eryogera ku public meetings, eryogera ku demonstrations, eryogera ku processions, public gatherings, lirambika butya bw'osobola okukola enkuŋŋaana zino ng'oyita mu tteeka eryo. So that's why I'm asking, mwakugira procession bano ze bali mu kukola mwasinzira mu tteeka ki okuzikugira? Well, amateeka ng'ogyeko ekifaananyi kye nsoose okuwa njagala tuleme kukiruuzinga tukireme kutuvaako. Amateeka aga bulijjo agatuvuga tegavaawo olw'okubanga waliwo okulonda. Amateeka agafuga engeri gye tutambulamu ku nguudo gasigalawo. So emmotoka bwe tuba tulungamya ba candidates tubalungamya for example ne tugaana okutikka obubindo kubanga bw'onooba ng'otutte abakuwagira mu motoka ne bayisaamu n'amagulu ne batuula waggulu bajja kuba bamenya etteeka era basobola okukwatibwa era poliisi esigale n'obuvunaanyizibwa bw'okukwasisa amateeka ag'oku nguudo. So amateeka ge tukozesa ge gafuga ebyokulonda okusookera ddala nti candidate alina eddembe ate alina n'obuvunaanyizibwa alina obuvunaanyizibwa eri abalonzi ekisookera ddala n'okubakuuma nga balamu kubanga balina okujja ate balonde. So amateeka ago gava mu mateeka aga Uganda n'amateeka ag'ebyokulonda era guidelines zaffe ziri detailed bulungi bwe tuba tusunsulamu era bwe tuba tutandika campaigns tulaga bulungi obudde olulimi olulina okukozesebwa n'engeri gy'okuŋŋaanyamu bifo. So what's your position ng'akakiiko k'ebyokulonda ku migga egyo gyakubidwa? No, of course twavaayo n'ekiwandiiko ekitongole ne tugamba nti nno ensonga eno enonyerezebwa eriwabeerawo lipoota enzijuvu bulungi tulungamize ddala kubanga kino kyabawo nga twakamala ate okusisinkana era okuba nga tutunuulira be tuzze tulaba ebibeerawo. So ng'akakiiko kye twakola tugoberera of course twavuddeyo ekiwandiiko kituufu kiriko omukono ogwa ssentebe kyavumiridde ebikolwa ebyalabise nga mbadde nkyayogera kuba ekiwandiiko kyafulumye mu butongole era ne tugamba nti nno abavunaanyizibwa kubanga waliwo abavunaanyizibwa ku kukwasisa amateeka ensonga eno babeere nga baginoonyerezaako ne poliisi nevaayo negamba nti yes ensonga eno ekolebwako era egobererwa okulaba kyavudde ku ki nga Kanu Magezi bw'ada agamba ate tuyinza tutya okukyewala kireme kuddamu. Linda kukatiri Mwami Nyanzi njakudda but Mwami Bukenya owulidde minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Ssebateeka Mwami Mao gagamba wano munoonyereza ki nga abasajja bakubye abantu emigongo mulaba but also very direct question jensaba ompe direct answer. Are you in charge ng'akakiiko k'ebyokulonda? Akakiiko k'ebyokulonda ke kali mu charge of this election. Ffe twateekateeka ffe tulaze ennaku ffe tulaze program zonna bwe zitambula tetukola ffeka tukola ne bano bonna abali wano nammwe ab'amawulire n'abantu abalala ffe tuli in charge of this electoral process. In that line, so if you're still in charge, you wanted a direct answer, yes. And that's the direct answer. Otherwise, you're not taking sakalulu. Ani agenda okatambuza. Electoral Commission yetege sakalulu yekatambuza. Yensonga lwaki wabawo ensonga yonna nga leero bw'okoze otuyise tujje tubeere wano twogere ku nsonga kubanga tuvunaanyizibwa ku kalulu engeri gye katambulamu. Balowooza nti okusinziira ku bino byonna the process has actually gone out of your hands. No, wabaawo ekintu ekitagenze bulungi tekitegeeza nti ate akakiiko k'ebyokulonda otherwise ani atambuza akalulu kati era kikino ani atambuza akalulu kati so njagala okukakasa bannanga abali wano ensonga lwaki ne wabeerawo ensonga yonna era baganda baffe ekisembayo abakwatibwa naye kakimaliza ddamu yensonga lwaki wabeerawo ensonga yonna era ereetebwa eri kakiiko kabyakulonda so ndowooza kino kye tuba tukola kwe kulaba akakiiko k'ebyokulonda kakoze katya ku nsonga zino. You see Mwami Bukenya really
bwe mbanga muteekateeka akalulu kano nga mwe mukkiriza ba candidates okutambula eggwanga nga bafeffetta akalulu n'olaba nga abawagizi baabwe nabo bennyini nga bakolebwako effujjo nga lino, are you really proud of communicating eri ensi nti ffe tuli in charge eya bino byonna? Adamu kyombuuziza no sagala ate you are manipulating it the other way round. Naye kyombuuziza kiri direct yensonga lwaki omukulu atukulembera ali in charge yatutte obuvunaanyizibwa n'akola n'ekiwandiiko ekyo ekyebigambo ebitali binafu wabula ebigambo ebizito. So ekyo kiraga nti nno olina obuvunaanyizibwa eri abalonzi candidates n'eri eggwanga lyonna. Bwana Kungu wetwogerera bino ku ssaawa 2 nsembi okwogera ne presidential candidate wa National Unity Platform ng'akyali ku road block tasobodde kukuba rallies zabadde no kwa Fort Poto. Is the Electoral Commission in charge? Amagye gamusazeeko gamuwambye tebamukiriza kukuba rally ssaawa 2 z'ekiro akyali ku road block. He can't access where he is going to reside tonight. Okay. Fort Poto? Fort Poto. Yes. Maybe okongera kati Mwambu Kenya nga sinabagenda Romushana. Bobi Wine claims nti zibadde sanga mwenda okusinziira ku byatadde ku mikutu gye ab'ebyokulinda bamusazeeko baisaawa 2 ng'agamba bakyali awo bwe batyo. Yabadde asala okugenda wabadde alina okuba olukuŋŋaana okusinziira ku ye saawa 9 ebyokulinda ne bamuteeka ku road block paka saawa 2 ng'akyali awo nga tasobodde genda kuba lukuŋŋaana gyabadde alina okulukuba. As a commission, what do you make of that? I think ekimu ku bintu bye twateekawo ye mpuliziganya liaison waba waliwo ekintu ekitagenda bulungi okubanga kitutuusibwako mu bwangu mu budde obwo tubeere nga tusobola okukirondoola. Simanyi nsonga eyo bwe yakwatiddwako oba yatuusiddwago kye bayita escalation nti nina ensonga bwetu ne wetegenda mu maaso tugikozeeko tutya. I'm not able to comment on that kubanga simanyi oba yakitutte bw'atyo naye nga mu buli district tulinamu teams tulinamu abakulira ebyokulonda ate tulina n'emikutu gye tuyitamu okutuuka ku national level. Wabaawo obuyambi candidate yenna bw'aba yeetaaga ng'ali mu mbeera ng'eyo. Yes, nsaba ogiremu wano. Again, we are back kulwanagana wakati wa byokulinda n'abawagizi. Kakati gwe Adam Kungu akubiriza barometa mu Luganda ekigambo okuzoganya kitegeeza ki? Ekigambo ki? Okuzoganya. Okuzoganya. Kitegeeza ki? Ngenda kujja abako barometa mbazoganye. Kiki otegeera? Kati oli wagamba nti ngenda kujja ababarometa mbazoganye. Security kuyeto kigamba ki? Wono yakimanyi. Ngamba gwe bo badobuze bibuuza. Security because wano tina security. Uyita security n'enzigi ziri mwe nankane oteka mwengalo ziri masanyalaze tomala gayengera sibwe kiri. Kakati oli nagamba leero ngenda mbazoganye ngenda kuba ogenda okuwiranga moloka zijja abokugeto bagamba ki ono katubulire. Ekyo kimu. Those are rhetoric questions, please hundama. These are rhetoric questions. Olaba ne wano tebalina mpisa. Eyokubiri kakati tewali kulanga kulala ode fulumye buli omu agenda akole ng'omuyekera wategeera ki kweswaki discuss erinze ku barometa yawedde sigwa abadde obuuza ebibuuzo oda mwena mugende mukole ng'abaki ng'abayekera wategedde ki. Then ekyokusatu iganga bakubye abaserikale amayinja omanyi bali babadde bayimba nga wabakuba poliisi babadde bayimba ki okulemwa wakiri mbyonoona. That was their theme. Bakala nkuleetera amaloboozi. Now kakati mu Uganda empisa mbi zirimu amagoba kyekizibu kye tuyina nti oli waaba alina ttiimu evuma kimuwanguza. That's why gwe tewavaako ddiba nga bano bakulira bavuma Catholic Church ne bavumiramu omugenzi Archbishop Cyprian omugenzi that ku Eucharist bali bataddeko obutwa kyakujja kweddiba. So what you are dealing with is defiance. See defiance against the Electoral Commission, no?
defiance ku security kati kiwando badonoonya why are you defying security obazaaki tolagawa because you see tewetaaga abapoliisi bangi kugamba a candidate kugamba kungune lw'omushana oluguudo lugali just totekawo akapande stop tokisangangako do you argue bw'osanga akapande road closed ova mu moloka nogenda nonya abapoliisi munnyonnyole why do you if you're saying bwe bagamba road closed diversion oyimiriza n'ogalawo na zino ezibadde zitambula nyina okumanya kulwaki ompadde diversion. That's not how you handle security in a civilized way. Therefore, Crash Joiner is defiance and enforcement. They enforce regulations, they enforce the law. But the media, mwagala nnyo likes, mwagala nnyo abawane. You see, you've become your partisan. Who? You. What do you mean? Mwagala nnyo babawane. You see, let me tell you, NRA does not deploy with sticks. Omusirikale tabamu deploying anaki? Fogofe gwakulaga bantu kiriwo. Kati njagala okimanyi. UPDF, NRA te deploying na migo. Police ya deploying ne batunzi. Tokimanyi? Kati woolabira omusirikale nga bamuwadde emigo, they no manya bamuwadde order. Don't shoot except if there is escalated violence. Kakati wano badde weeraliikirira ku scene eyo nti tewali musirikale gwe baakubye n'agwa. You would have known what it means. Ne kati singa muli mu discussions endala. Wano musirikale tumepigwa ng'omusirikale ali wansi nga mulambo, omusirikale ali ku mulambo. Ogwamu nenga bamutadde wansi. Bad news nga commander. Olabe eyo group yandivuddewo. Right. So kati situation gye tulimu is not entertainment because bano Nyanzi ne group yo because omanyi Nyanzi ayina gye tokimanyi jeeki bamukwata n'okumukwata nga ayina parade ayina ki balina uniforms balina ranks omanyi orders babawo omanyi gye balaga from this level ki endala gye tugendako so kati I yesterday nayise wano ku Nyakabira Kyagulanyi was around here nga ndaba abasirikale abali ku hoteli eno ya Kabira Kabira hotel petrol station zonna zaabadde ziri nga amagye ne police badeployinze ng'olaba buli omuyizo is tensed bw'oba ng'oli candidate ng'olaba banno b'ogenda okufuga they get tensed when you come why don't you think twice and olw'okuba nti tuyingidde mu mbeera eyo you can't be sure you can't have a third party actor kati ekyeneraliikirira because walabye abantu be bakuba ekaseesa b'ebijambya walabye engeri gye babadde babakuba so this army you see if you are a leader ng'olulimi lwab'oyina don't provoke it bamagezi bano aboogera olaba uniform asitute munankane mu dry cleaning same command eve Somalia eva Congo esiiba eziika ku lulwo ojo oyimira ogibuuze there was a soldier who shot a border guy ng'agenze kukima omwana wa kamanda namukubidde kinanga namugambye n'atandika okuleeta kisini bwe yayise ababodaboda bwe baze natitiratidde abalala okujja because ngalowooza bayinza be seen. Okay kale is Afande Magezi watching those clips well because the answers giving are different from what is being asked. Thanks for the show webali nabal nja kwongera okuyita mu comments oba mu messages zammwe ez'enjawulo ku mikutu gyaffe. Well, Honorable Mwad. Kyanaku nti Afande Magezi tulina kati kumujjukiza buvunaanyizibwa bw'amagye ate mbadde musuubira okubeera omwetowaze asise alage nti anyoleddwa ku bimu ku byalabye n'ebigenda mu maaso naye pulezidenti waffe presidential candidate waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert buli wabadde asanga okusomoozebwa kuno abadde ayanga okujjukiza bannayuganda nti bano abasirikale ab'amagye abapoliisi ne bano aba prison service si be balabe baffe naye nabo bafuuse ba victim ba commands oba ebiragiro
ebimenya amateeka. Tulina kati okutandika okuinterrogatinga ebiragiro bino engeri gye biweebwamu ne gye biteekebwa mu nkola. Tuli mu kalulu kuba ssemateeka waffe buli myaka 5 wansi w'omusingi gw'ogamba nti obuyinza bw'abantu enkozesa yaabwo okusingira ddala erabikira nnyo mu kalulu bannansi okusalirawo eggwanga lyabwe. Bannansi mu kusalirawo eggwanga lyabwe buli candidate ali nominated omuli ne President Kyagulanyi Ssentamu Robert aba ne beetu okutunda n'okunnyonnyola manifesto ye mu disitulikiti zonna eza Uganda. Era akakiiko k'ebyokulonda kyekyakayisa ne bakola harmonized program nti buli lunaku wabeewo candidate mu disitulikiti gundi okwewala okubagano. Candidate waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert buli lunaku lwabadde alabika mu disitulikiti yonna mwabadde alina okubeera. Kyakubiri ssemateeka waffe ateekawo amagye ono amagezi gyagaye gali mu kwogerera Uganda People Defence Forces, Prison Service ne Police Force. Naye ssemateeka agamba nti amagye gano magezi gayogerera Prison Service aba police aba prison ne police tebalina kuba partisan era naggumiza nti balina okuba subordinate to civilian authority. Nti amagye ebitongole bikwata muntu tebirina kuba na kyekuubira mu ludda lw'ebyobufuzi era birina okuba biwulize eri obukulembeze n'ebiragiro by'abantu. Kati akakiiko k'ebyokulonda ne katikkibwa eddimu okukwanaganya obuyinza bw'abantu naddala mu kusalirawo eggwanga era kasuubira okuba nga buli candidate kamulabanga yeesimbyewo ne bwe twogerera wano ono ajja kugamba nti wadde ayogerera akakiiko nabo bennyini bayika Museveni bamutya tebamutwitinga nga candidate. Era kyova olaba ye waba anaayita ewantu wonna bakulayo ebipande by'abakandidate bonna ab'opposition baggala buli wantu asobola okutambula ne procession ye balinga abateeka akalulu nga kamwanyi Museveni era ye gwe batya tebatutwitinze bakandidate kyenkanyi kyekisooka. Ebitongole ebyokwerinda omuli amagye galinga kati agaggula olutalo naddala bakomanda baabwe ebiragiro byebawa byakugula lutalo ku bantu. Eno season tekyandibadde nga tekisuubira kuba nti otunuya ebifaananyi byonna ebifuluma mu campaign trail ng'olaba amagye buli uniform aba bulaka aba red top embukuli bwe ziti be babona buli wantu wonna actually bakozinga na chaos ne panic ne wetannaba kugwa. Eno yandibadde nga abantu tewaliwo kafyu mu Uganda bandibadde nga bakandidate beetaaya kyere naye kirabise lwatu nti candidate Kyagulanyi Ssentamu Robert buli wanaalaga ekisooka ne waba tukanyiza ku ruutu ki kalwaira badde agenda mu Fort Portal bagadde engudo yagambye yasimbudde essaawa 9 gwa kiro okugenda Fort Portal atuuse lwaggulo nga buli wamu asangawo emisanvu paka bwe bamulemeseza ssaawa emu ne ziwera nga tannatuuka walaga. Eyo giyita fairness bitongole ebyokwerinda kyebakola. Ekisooka kigenderere nti ye bamulemese okola campaign. Ekyo kimu. Ekyokubiri ne waba alaga ne baba bayogera ku ruutu bamuwa ruutu nga owetaaga kutambulira ennaku 3 nti ye zalina oyita atuuke. Tewaliwo wano lwolwo egamba nti enguudo olwokuba yeesimbyewo nti kati presidential candidate titakkirizibwa ku nguudo. Twogere nga tuli serious. Babire bya mukulu n'omushana byayogera kuteeka kutya abantu kukangakanga abalonzi nti yategeera eggwanga ayogera byera bakedda twogera ku bye tulaba kati. Okay, thank you. Oba wabira abadda yes naye kati bye tulaba kati ne ssemateeka waffe kyatugamba nti bannansi balina okwettanira okuwuliza message z'abakandidate baabwe. Ba presidential candidate ne bakandidate abalala balina right okuba nti batuuka abantu. Naye kati kyetwaba olwaleero nti one amagye tegakomye kuziyiza candidate Kyagulanyi kutuuka gy'alina kulaga naye n'enkuŋŋaana ze aba yakatakaza endaalo nga bazirumbagana ne wabeerawo stampede awo ne bakosa abantu. Entambula ze abawagizi be babataddeko obulumbaganyi nti kati buli oba otambula bakuba tiyagaasi okuba wasimbula paka walaga. Kikyosubira kubanga abagenda ku venue ezimanyikiddwa era wabawalaga zonna bazitaayiza. Kati bongeddemu ekyokusatu nti naye kennyini olwaliro bamuyuliza engoye presidential candidate bayuzizza engoye ze ne baziyuzayiza zonna bamukubye emiggo ate newe yali agenda eggulu olaba nti bamukuba newugiza omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda okujja wano n'atasaasira na bakuumi b'akakiiko k'ebyokulonda kubanga ati twalaba mubamu ku baakubwa emiggo eggulu mwalimu ab'ebyokwerinda abaweebwa candidate nga akakiiko k'ebyokulonda kekaba mukwasa ekyo asirise bwe kye
ettima lyaki so tubeere objective tutunye eggwanga lyaffe fena twagala akalulu ak'emirembe twagala bannansi okwetawukana akalulu n'ebitongole by'okwerinda birufudde lutalo kubanga bikolera mwami Museveni kano kakulu nnyo era bo balowooza nti omuntu yena avuganya mwami Museveni oyo yaduuyi era kati force gye batutaddeko nti okuvuganya mwami Museveni kati musango tulina okulumbaganyibwa ogenda kulala musango okuwagira musango that's why basise omwagizi ku motoka ne bamulinnya ku bulago ensingo magezi twagala tunyonyole training ki command ki tugamba nti ojja omusajja ku motoka n'omulinnya ku bulago n'ogamba nti byakwerinda ekyokolala ne provocation bwe tulabye nga ab'NRM bali mu uniform z'NRM balumbye z'NUP ab'amagye ne police be babakuuma kakati ani alumbaani ne presidential candidate waffe Kyagulanyi n'abanga insisinga nti bannange musigale nga muli bakkakkamu musigale nga mukuma emirembe ekyo abadde akidiringana era kidiringana twagala okusaba ebitongole ebyokwerinda magezi adeyaga bibakamaabe ffe tetuli mu lutalo na bitongole byakwerinda tuli mu lutalo lwakweddiza nsi yaffe nga bannayuganda byenjogera byotya ngubwedde oli ayogera Honorable Dombo. Yes, dakiika zo nnya n'ekitundu ku nsonga sebo mukola processions tewali abakuba ku sebo bano be bakulembeze baffe abaagala okututwala mu Uganda empya era bwe batu be bafaanana bakoze ki kubanga abantu abaagala okutwala obukulembeze bwe batakulembeza mazima n'abantu be bakulembera babatwala mu kukemebwa ze dini lyensoma mulimu essaala ega ntotwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi essaala eyo tugisoma buli lunaku kyalibadde kirungi n'abaana abaagala obukulembeze bwe baba nga bakulisitaayo oba bakatuliki oba balokole oba baseventh day oba baorthodox essaala eyo baddeyo bagisome n'obukakafu kubanga mu Uganda buno nange mazemu akaseera ne mu byobufuzi naye bw'otunuulira gye tulaga mpulidde wano omujaasi ng'ayogera naye ng'alinga aga nti emigo egyo egyabadde eggulu incident yavuddeko ebintu ebyo teyabadde eggulu eriko background gye tuva era ne mwami Romushana azza akubuulira ti buli muntu ajja ng'alina kyazimba kyekiseera kituuke kibwatuke naye ng'okizimba otya ekisooka mwami Nyanza ali wano yakulembera parade ng'azimba ejje era yagamba nti baamuyita n'amaanya n'agawaayo ne bakamanda n'aboogera ekyokubiri n'ogamba abantu nti abasirikale abali mu ggwanga tebamala era n'ogamba abantu nti mubaŋŋange era n'ogamba nti okuva olwaleero buli muntu gy'ali yeeyise nga muyeekera akole nga muyeekera atambule nga muyeekera naye ebigambo bye twogera mulimu ebiyinza okubivaamu kati ensonga eyo bw'olaba abasirikale babadde beetegese n'emiigo nga balinze eki ekitegeeza nti balina background kwe basinzidde okukola ebyo nze kinnuma nga memba wa NRM titukoze kampeyini ennungi ennyo era akalulu twetegese kukawuuta kubanga olwaleero tuyingidde Bunyoro mu wiiki emu tujja kuba nga tuyingidde Buganda mu Central naye kakati twagala akalulu kaffe tukawangule ng'omuntu talina kyeyekwasa naye mwami Romushana ava okubuulira nti abaali eyiga nga baali bayimba batya nti waakiri bwe tulemwa tukole ki kati okwonoona baagala kwonoona ki baagala kwonoona Victoria yaffe Romushana ayogerera NRM tayogerera abawagizi b'opposition Victoria yaffe kateepo kakatava katuweereza akaweereza mwami Kungu nange nampeereza wano ku ssimu yange ng'abantu bayimba era kataddeko ffena ne tukawulira nga tuli wano naawe okawulire mwamuwadda
kakati ebintu ebyo bize byensaba Mwami Dombo gwoyogerera NRM yesebu mwe mukikola mutyo okukola zino zi processions zetulabye nga Ezo video za Romushana. njagala mwami Nkungu njagala nkubuuze gwe gamba producer wo atutekerekawo Mwami Museveni candidate we NRM ng'akola procession njogera ku bawagizi ba NRM si Mwami Museveni andi kakati bano candidate waabwe yakola procession ate nze njogerera candidate wange we NRM mu kugondera amateeka kibiina bakandidate mu kugondera amateeka n'ebyokulonda mu kulonda kuno kulimu ba candidates Dombo era candidate mukulu Dombo Mwami Museveni atambula n'emmotoka mmeka atambula n'emmotoka mmeka tutule gamba abantu nti asimbula we mu motoka emu n'agenda ne bamusanga kulale tubeere honest eri eggwanga presidential candidate bw'atambula n'emmotoka ye n'eyamawulire ki gyoyisa procession eyamukubiza emboka eggulu Museveni asimbula n'emmotoka emu n'agenda kulale sebo omwami ono kikyoyita procession amanya amateeka kye gagamba ku Mwami Museveni n'ebyalina okukozesa ng'agenze mu kalulu kubanga byalambikibwa mu tteeka yandibadde tabyobuuliza wano ku mawulire okulaga obutamanya kubanga buliri mu tteeka erigamba nti twogera ku presidential candidate nti ebyo agenze ne convoy candidate waffe asimbule n'emmotoka ye n'emmotoka y'amawulire negye mwamu ab'ebyokulonda gyoyise procession eyamukubiza eggulu byagala okulimba eggwanga sebo ayagwedde ku procession biboozibozi byogatta ayogedde ku procession omujaasi guno abadde atukulembera era alwanyisa procession zammwe nze nfa ku President Museveni titakola procession tetukuba laare mu katale tetutambulira mu convoy mu nguudo nebanga tusazeewo abawagizi okukola convoy bategeeza abasirikale ne baboolekera enguudo ze musiba musiba temuyitamu nguudo kubanga no tetuze kuyomba enguudo ze musiba musiba essaawa 2 temuyitamu nguudo lekere kuwundiisa ggwanga banansi balaba bebasiba babulokinga sebo njagala nkubuulire ti Mwami Museveni takola procession ajja yeeka kulaale asanga ekuŋŋaanye n'avaawo n'alekawo abantu bonna nga batudde ekyokubiri newe twagendanga mu rallies nga tetugenda ku masomero oba kubalaala wali katale oba okoletambula mu helicopter ekuleeta procession kakati eyo ffe yenkola eyaffe naye bw'otunuulira ebiza ebibeerawo olaba nga bannaffe balina preparation n'ekintu kye bagezaako kuzimba mu mitwe gy'abantu nga bagamba nti bwe kinaatuukira ku kiseera gundi abasirikale tebawera mweyise kiyeekera era mukole nga bayeekera ebyo si byaffe nga b'ekibiina kubanga nange nabulira biwulire n'okugamba abantu nti ne bwe tunaawangula tebagenda kutulangirira ebyo si ffe tubyogera naye ng'ebigambo ebyo biwuliriza olaba nga balina kye bazimba n'ekigendererwa ekigenda mu maaso nze kyensaba nandisabe baganda bange bwe banga muzzeeyo ewammwe gye mutuula problemu yammwe temuyinayo bukakafu ku bintu ffe tuleeta obukakafu mwami Kyagulanyi ebyogaa nti tebagenda kumulangirira byali Masaka ebyogamba tutambule nga abayeekera mukolenga obuyeekera nabyo byogala bukakafu anti mwe buli kinamwagala mu kiwambe ekigambo kyanamwagala newakola paredi n'okulembera abajaasi bammwe nakyo kyagala bukakafu tekola kati bukakafu kibwagala mwami Nyanza ebyo guwa bikola nabwe yagala bukakafu tukuleetere byetukola byemukola nziriza omuzindaalo gwange njagala kuddewa kano magezi poliisi ya Uganda mu ddakiika 2 emabega evuddeyo netangaaza ku muvubuka abadde ayogerwako Mwami Kyagulanyi gwe yawandiiseeko emabega kaawo nti afudde oluvannyuma lw'okukubibwa ab'ebyokwerinda babadde eggulu mu kiwandiiko police kyefulumiza about 20 minutes ago egamba nti clarification on the death of Tim Leon Joshua ne bakubye yogera wano but ina wano wegamba
that on 6th of December 2025 at around 17 hours, Otim Joshua left home informing his mother that he was going to town. The family waited for his return until 23 hours or 11 p.m., but he did not return home. At around 5 hours, the mother was approached by two border riders who had brought her son Otim badly beaten and unconscious. It is established that the riders informed her of the persons who allegedly assaulted her son. Otim was accused of stealing a mobile phone at around 4 hours. We established that the mother rushed him to Lachor Hospital for medical attention, where he was admitted. Unfortunately, despite efforts to save his life, Otim passed away today at around midday. Nebirala. In other words, police ekugamba nti tewali kakwate ku kufa kw'omuvubuka ono n'ebyali ku migo egyo twogerako. Kano njagala oyanukule mu dakiika emu tumalirize, twagala genda ku Afro Mobile, but waliwo ekibuuzo wano kiri mu ddiiro kye njagala oklarifyinge ku katono. Amateeka gakuba omuvubuka ne poliisi era getuvunaana kati bwe gavaayo ne statement yaago ebyo byabwe bagezaako kwetaasa, ekyo kisuubirwa, naye kyetwagala okukubiriza ebitongole ebyokwerinda ffe tetuli mu lutalo nammwe, mutuleke twetanye muleke bannansi basalewo. Lwaki mukuba bannansi emigo, lwaki mubalumbagana, lwaki mubatiya gaasi, lwaki mukyankalanya akalumwa ebitongole ebyokwerinda? Kano magezi, a quick one. Amagye muwagira ani mu lwokaano lwa president? Tuwagira bana Uganda. Well, kusigala mu ddembe lyabwe mu mirimo gyabwe. So temuyina gwe muwagira, temuwagira mwami Museveni, temuwagira mwami Kyagulanyi oba candidate yenna? Nedda ssebo. Omusajja gwe bayita Captain Edward Isaac Mugalu omumanyi eyavuddeyo n'ebigambo ebyanamiriza bangi bwe yagambye nti bo ng'aba is a serving military officer anti bo ye n'abalala bawagira President Museveni era n'asabira ne mwami Museveni akalulu era nga butuze tubira ne kubaamu ku bannamagye abalala. But we've not even seen you as the